N'alabye buli feeriya yonna nga nkola mu vidiyo ne bamanga kulasiti ne bayokya. Bonna ne bayokya. Bannange nalabye era ekizibu nti yakola kino kati njagala buno obubaka mbubawa ate nga mbubawa straight forward. Njagala mubuwulirize. I've never been very specific when I'm giving out this information. For someone who knows his or her life and how ng'amanyi engeri gy'ayagala ogidirectingamu, nkukakasa tolina ky'osobola kumukolako, especially someone who has already developed a character. Era be bantu bengezaako okusomesa mufuuke mmwe kambabuulire ebizibu. Tewaliwo muntu yenna ali immune from trials and tribulations of life. Ojja kukola ebirungi bikutuukeko bikola emyaka 5 nga bw'olaba bizinesi zange bwe mbadde nzikola. And people who are jealous, who are envious, will be on the side saying nothing because they are irritated and they don't know how to handle it. They will just keep quiet. The moment you fail once, they will ignore all the success you have enjoyed for years and they will beat drums about one incident. Now, that is the character. Those are the symbols, those are the signs of failures. Byonna ebibadde bikutambulira mu bulamu bajja kwefuula nga ababadde batabiraba. And what do weak people do? They conform into their pressures. Naye kankubuulireko ekintu kimu. Nnyinza okukola bye nkoze ensi enkya bizinensi yange neegwa. Bwegwa, so what? Tewaliwo babadde bazikola ne zigwa. So what? Ate abantu balina ebintu bye beekwasa. Kankubuulire, ekirungi oba ekibi kituuka ku muntu gw'osuubira nti mubi oba mulungi. Saagala weerimbe. Ojja kusanga munaddiini alabiridde enfunzi zonna ku kyalo ng'alwadde kansa. Mukama Katonda aba talina kyamubonereza. I just want you to stop being delusional. I want Africans to stop that mentality ey'okubanga tetulowooza. Okwekwasa buli kimu nti kirina kwe kyavudde. Things happen. Omuntu aba teyakoze exercise n'afuna amasavu, afuna cardiac arrest. Totandika biteekawo nti gundi baamuloze. Tulina okubaako ebintu bye tubuuka mu kisinde kyaffe kye tulimu. Oyo Bakaluba yabadde kino lwakuba yavulunga Obusiraamu. Like, how naive are you? How naive are you? How naive are you? Netejja kwakyatambula. Trump yateeka nawo bans number. Yakomya nawo n'awangula n'ekisanja ekirala. How do we think? Mulimu ekiseera w'owulira ng'obwongo bwagala owulira bukwetoola oyagala okwata omuntu omushaking obwongo bw'oti. Let us take responsibilities of our lives systematically. Let us change our beliefs. Tutandika okutwala obuvunaanyizibwa.